era gwe okiraba otya ekifaananyi ekiraga nti gavumenti egudde wangi gavumenti egudde yagudde dda yagwadda Museveni entebe naye agitudde mu makiikakiika ate pulezidenti w'eggwanga bwatuukira ku extent okwekalakaasa katu eggwanga ani abaali how can you preside over a country kasita ekirungi tulina omuwagizi wa pulezidenti Museveni yennyini ajja kutunnyonnyola sebo sooka otuwe ensonga sooka otuwe endowoozayo ku nsonga eyo kubanga ffe abantu abasinga obungi tuli banyiivu n'ekikolwa ekyo abaana b'eggwanga obanyigira otya obayingiza otya mu politics gwe batalinaako kumanya. Okay, kakati mukama wange ensonga y'okwekalakaasa mu ssemateeka waffe owa Uganda okwekalakaasa tekirinaako buzibu kwonna okwekalakaasa ddembe lyo ate okwekalakaasa tekiriiko myaka era njagala osome bulungi constitution yeeyo temuliimu kigamba nti okwekalakaasa oli wa ddembe okwekalakaasa ng'oli wa myaka gino oba giri. Awo wengenda okubuuliza nsaba nkusala ekirimi mwami Arthur bwe kiba nga bw'ogambye okwekalakaasa kukkirizibwa mu ssemateeka which is okay era ffenna tukkiriza nti kituufu lwaki olowooza bwe kiba ku ludda olulala oba ab'opposition nga beekalakaasa oba aba NUP oba aba FDC opposition weba yeekalakaasa okwekalakaasa tekukkirizibwa? Kakati nze okutegeera kwange kwonna era nga nsinzira mu ssemateeka waffe oyo ssemateeka oyo atutulambika batya okwekalakaasa okwo olina kuyita mu mitendera ki ojja okwekalakaasa naye bw'otunuulira bannaffe oba baganda baffe abatakkaanya na nzikirizanya ya NRM okwekalakaasa kwabwe kwonna baba n'ebigendererwa era ebigendererwa byabwe okutuukirira balwana nnyo okukulaba nti tebagoberera kye balina kukola nga bagenda okwekalakaasa. Ekisooka okwekalakaasa oyagala tumale kusaba lukusa ate nga twekalakaasa tuli against the government. Nanti kati wano twogera mu under constitution yetugamba ki? Kati constitution yateekawo okulaga obutali bumativu era tusobola okukozesa engeri yonna mu preamble waliwo etandikiragira munnansi okubanga asobola okukozesa engeri yonna okulaga obutali bumativu bwe naye ekyogera ekigambo ekyo sagala ate mukyogere bubi omanyi mugenda mukyogera bubi kyemuva munyigiriza abaludde oluvuganya nga mukyogera kuli tekuba nakwekalakaasa wabula okulaga obutali bumativu. Kati wakati kuno tekwabadde kulaga butali bumativu wabula kwabadde kumba kw'abaana ba ssomero. Kati President Museveni yayise abaana b'essomero n'agamba mujje tugende tukole ki tukumbe mu kibuga mulabe ne ku prime minister. Ate President Museveni babadde bagenze ku era bw'otunuulira abaana b'essomero bateeka okuba nga babadde tebamanyi na mulamwa gwe baliko era tuvola baleese ne bandi nalabyeko ebifaananyi ogenda otya okulaga obutali bumativu ku mafuta ate n'ojja ne bandi muzze kumba babadde abaana b'essomero era nga bandi bateekamu molaalo bali mu kukumba. Kakati mukama wange egimu ku mitendera oba empagi gya NRM ng'eyingira mu bukulembeze kwali kuleeta mirembe na kukola bintu mu ddembe so si bintu bya kuleetawo ambojagala lonso. NRM yo nga yo ne bweba eyina mbeera mu Uganda tulina emirembe buli omu alina waafunira emirembe gye mu NRM nga awakanye NRM yatalina mirembe olwo Uganda tuba tulina emirembe. Ate obuzibu mwabeereetera obutaba na mirembe ne Bayibuli yennyini ekyogerako nti gwenga gwe sooka weewe emirembe naye bannabyabufuzi abaludde oluvuganya ekisooka temwewa mirembe batya nti mwekyamwe muliwo kukuba buli kimu ekirungi ekibi ebirungi mukuba bukubi. Kati okwekalakaasa kw'abaana bano mukama wange oba gwere naali eyo awuliriza okwekalakaasa kw'abaana kuno Museveni ng'omuntu tabiriimu wadde wabula amasomero galina ekibiina ekigatta amasomero ga Uganda bakiyita bata kibiina kyekyo omukulu Arthur njagala twogere ebintu bino nga tulina facts ku nsonga ezo njagala ombuulire akulembera ekibiina ky'amasomero era omenye n'amasomero ki
agewandisa ku kibiina ekyo era amasomero enteekateeka kye yaliwo eyajja amasomero ago balondamu nti muleeteri eka 10 muleeteri egindi era baidimasa b'amasomero ago basobola okuyimirirawo ne bagamba ddala tuli mu kibiina kino ffe twavuddeko ensonga eno. Okusookera ddala njagala nkutegeeze zino ensonga wammanga amasomero ageekalakasiza siga gavumenti gonna twalabye nti n'amasomero ag'obwannannyini nago gabadde part of this naye nganze okutegeera kwange lwaki okwekalakasa kwabadde Kampala tetwalabyemu ssomero ly'e Kampala wano nalimu kyemugamba abayizi bawano bo baali tebakitegeera beeticha bawano tebali mu mugendo ogwo biringa kiringera okwekalakasa zakulumudde baana nga zibajja mu byalo ekikulaga nti abaleese abaana bano bateeka okuba babadde babawadde niki n'otunuulira n'abaana bato nga n'omwana kugamba nze mbadde simanyi bino ebipande byetuwandiise nange simanyi wabula ndabidde ffe baatuyise nga tugenda kulaba prime minister tugenda kulambula Kampala nakulaba prime minister. Ku nsonga eyo Honorable Bomboka ensonga eyo nagirabyeko ko nange nti abaana babalimbye nti bagenda kulaba prime minister era ze zimu ku nsonga ez'abaleese era baasi zasombye abaana okuva ku masomero ag'enjawulo tebajja okulaba prime minister kuki byebyo ku byabagambiddwa bonga abaana era bota ye talina nsonga lwaki yazze okulaba era bw'oba otunuulira akatambi abaana babadde batambula nze sikuyita kwekalakaasa kuba babadde bakumba oba tunuulira ne body language abaana oba balaba nga tebamanyi na kigenda maaso bwe byawedde nakitemu n'endaba akatambi ng'abaana abo baweereddwa sooda nga bakazi battu n'abasajja battu bali ku sooda banywa nga kyekiringa kwe kulinga okubasasula oba oli awo butalaba prime minister ate bakumbye kobabeyo kasoda banywe olwo emmotoka zibazeeyo ku masomero gye bavudde kitegeeza ensonga eyo Kampala nga tunaba kugenda ku nsonga nga tunabaji olwali president Museveni njagala nkukase nti gavumenti yamwe yagwa president Museveni mutiitiizi musajja mutiitiizi olw'okuba mutiitiizi atatandise n'okuteekawo embeera omanyi nga jogatega jegakolaki jegakufumitira. We normally say what goes around comes around. President Museveni bulijjo akugeba Nansi bajja okubagezaako okwekalakaasa n'abakugira kati naye president akulembera eggwanga kati obwongo bwe tebukyali mu solution takyalina mu solution ya kusolvinga bizibu bya kwanga okujjako okwekalakaasa okwekalakaasa era kiki yakoze tanaba na kwekalakaasa President Museveni wabula olw'ensonga omwana obwedda akutte ekipande nga tamanyi na kipande akangobulire eggwanga Uganda gwanga lya budayivu sokoleke nkunyonyola ensonga eno European Union teyagaanako President Museveni kusima mafuta nakuzimba payipu teyabagaana lwaki batuma abaana ne bassaako nti nno EU va ku mafuta gaffe this is our oil ng'ate jjukira President Museveni yabagamba gana amafuta gaffe manya amafuta gange teyagamba na gaffe wabula amafuta gange nali ndi mu nsiko ne nzuula amafuta gange gali amafuta ga Museveni tuganda baako ga bannayuganda President Museveni yakozesa obwana bukadoogo mu lutalo lw'omukinaana n'akwata bukadoogo n'abutwala ne bufiirayo era bwe bwasigala nga buwanga ye n'akomawo era tubabe mutabani we Muhoozi bo beeyagala naye abaana b'abaana baali wano mu Bweru baasigalayo kati akuta obwana bw'essomero akuta abaana b'essomero nabo abayingiza ebyobufuzi ebyobufuzi mukama wange biri buli wamu ebyobufuzi bitandikira ddala mu maka gaffe wa gy'osangibwa kati obijja bw'oyawukanyira naye ku nsonga eri muganda wange gy'obadde ogamba nti President Museveni yagamba amafuta gange yes amafuta ng'omukulembeze yenna you always use the word I lwaki you are a leader bw'obeera omukulembeze olina ba followers so era kyobulagamba era bw'obeera omumakagamba bino bintu byange yakoze resolution ku nteekateeka z'amafuta ezo lwaki yatuusiza ekigambo ekyo amafuta gaffe ate abayo kati resolution za EU eyo muganda wange resolution zaali nafuta yabagaana EU yo yagaana okuteeka ensimbi
mu program eno ngewe ensonga zaayo ensonga entuufu buli omu zaatawakanira ekisooka ebyobutonde okulinyirira eddembe ly'abantu ezo zona mu nsonga ki ntuufu naye bw'otunulira ensonga ezo wammanga omukulembeze nga ye musajja wattu osanga nga bano abakulembeze bakulembera nabo bebonoona system. Remember Ziragabi, I believe in President Museveni, not NRM. Era nze president ng'omuntu nsitanninga naye mu bigambo birungi nnyo. Nga tonaba kumalayo nsonga eyo nsaba osooka otunnyonnyole bulungi naddala abalaba. Osooka otwawulire okuba omuwagizi wa President Museveni nga tokkiriza mu kibiina kyakulembera. Ebintu ebyo ogenda kubyawula otya. Okukaddiwa okutuuka awo magezi ge n'olwekyo nze nina belief nti obongo ng'okulembera eggwanga naye problem eriwo tamanyi generation gyadiringirako. Kati kitegeeza mu bufunze nze nsobola okikonkuludinga bwe nti newankubadde nga mugezi nnyo newankubadde nga ali biki byonna byonnyonnyodde ky'osembezaayo nti ali mu generation oba oli awo enkyamu kitegeeza bwenandisabye mukama wange gwenzikirizaamu ennyo ekadde naye alonde omuvubuka mu kibiina kye kyotawagira mu kibiina kyotawagira naye wabayo omuntu yenna lwaki ava mu kibiina ate kyotawagira. Kansokemereza omugulono munyonnyole nti mu Uganda twajja ebibiina bwana Museveni yassaawo ebibiina nga byakimpatiira okugeza era n'enaalemu gye muwoza mbwe enaalemu watali Museveni tewali enaalemu ekyo kikyamu bye mwewaana nabyo temulina structures mulina ssente nti musobola okuinfluencinga abantu bali abajja ne bajja olwa ssente. NRM terina bantu bajja nga bazzeedwa diehard nti mutima bajja balina byebanoonya olunaku lwe munaatawo obuyinza nga temulina state instruments state machine nga temukyabiina tewaliwo mugenda kuyimirira era structures emuwaana nazo ku ground tezigenda kubaayo. Mu Uganda tulina ekibiina ekikyalina structure kubanga nzize ndaba abopposition mu kwekalakaasa poliisi ejjayo tiyagaasi nakubakuba miggo ngante naye ate wetwalabe kwekalakaasa oba okukumba kw'abaana kuno ffe kutwayise okukumba poliisi yeyabadde eriidinga ng'egayidinga bagayidinge kuno kwabadde kwekalakaasa kyabadde ki era lwaki abopposition bwe baba batambula ne baba tebeekalakaasiza naye wabawo okukumba ku side y'opposition oba okuŋŋaanira wamu kwonna poliisi ejjira mu kifaananyi kyanjawulo. Tekwabadde kwekalakaasa wabula gwabadde mulanga gwa President Museveni eri bannayuganda nti ye eggwanga limumenya yakoowakowadde eggwanga atakyasobola likulembera naye bannansi balimusibyeko kuba obanga gwe president w'eggwanga kuba bali abaana b'essomero tekuli mwana n'omu yabadde azze kwekalakaasa abaana badde bakumba byabwe era ne body language y'abaana obudde ogiraba nga abaana bakumba banyumirwa bandi banyumya mboozi beekutte emikono tebiriimu byakulaga nti waliwo ensonga yonna. Omanyi obanga olina ekintu ekikutte ku mutima olaga obutali bumativu ne body language yennyini ekola ki dress zikyuka naye wali obadde olabira ddala nti abaana bazze kukumba wabula babawadde ebipande bawanike ku nsonga gye batamanyiiko. Kyabadde kyakuyiga oba konna kumanyisibwa eri bannayuganda kyenjagalira bakitegeera okuva ne incident eyo yabaddewo nti President Museveni ke kabonero ke yabadde atukubira nti abaffe eggwanga nziryantabukako dda nzigwanga sikyalisobola takyalina nsonga n'emu. President Museveni takyalinayo yadde ku bizibu ebiruma Uganda mukulu Museveni takyalinayo kyasobola kyovola bannabannayuganda ebintu webyalinnye amafuta ne galinnya ebintu ne birinnya ensonga jajja nayo ajja mumpe akawunga kange ani ali mu kiyungu eyo alubyaddako ebyo abantu bakugambye ebintu birinnye ate oli mukubagamba muleete akawunga mugende mulye muwogo weyabajja ku muwogo mbwatenze sirya oba president oba talina nabasekutale bamuwandiikira n'ekitwaga ti President Museveni talina nabamuteekateeka nga nayogerera essaawa 3
nenga wotunulira byayogedde ebyegwanga talinamu point negi ensonga enkulu ezibaddewo tutuula ne tulaba ate n'okuyiga mutuula wa President Museveni talina kuyeebuuzaako Museveni pulezidenti w'eggwanga lino ye talina nsobi gyakola wabula gwenga pulezidenti w'eggwanga eyabba entebe pulezidenti w'eggwanga damulalira nti bw'omala olayira bwoti oba obbye oba kati gwalina pulezidenti agende afuge ki eggwanga lirina omukulembeze waayo eyayita mu mateeka era tumulonda katugendeko mu kuwummulamu kubanga